Entebbe airport is closed olwa threat mbu waliyo bomb threat. Government esobola okutta abantu mu kaseera kano ne babagamba mbu tulina abatujju. Government y'abatujju kyekisooka kye mulina okutegeera. So mwe abantu abagatheringa mu bifo ebyenjawulo nga muli bangi mubeere beegendereza cause government esobola okubatta essaawa yonna n'egamba tulina abatujju basobole okusazaamu okulonda. Kati beekwata ku bisubi banoonya buli kantu konna akasobola okulemesa okulonda essaawa zino. Gavumenti si gwe gusoose okutta abantu mu bya bbomu. Era esobola okuddamu n'ekikola. Kale mubeere beegendereza. Eno gavumenti yo baatidde nnyo bannange. Baatidde. Abakulu baatugambye mbu airport babadde basuubira okugitegako bbomu. Yensonga lwaki teya operators. Kati ate lwaki ennyonyi zabadde zibuuka mu bungi. Airport gye babadde baani ababadde batambula. Muli mu kudduka muddusa famire zammwe. Ate bano ababakubira omudomo mu Uganda bo mubakoledde ki? Mugenda balekaawo. Nze mbasaasidde. Tugenze mu deep politics. Njagala weebuuze lwaki tugwa mu bukodyo bwa Museveni bwonna. Nenzija nenkukolera deep politics nenkunyonnyola obukodyo bwa Museveni oli ne yeebuuza Kisekka yabijjeewa. Njagala okitegeere nti badikiteeta bano tebayawukana nnyo. Naddala kati ono Museveni ali mu kukoppa notisi z'abadikiteeta banna abaaliwo ze baakozesa. Naye zaakozesa wano obutufuga. Okategedde? Era ng'oyagala okumanya Museveni byazzaako byonna. Genda otandika okusoma ku badikiteeta abazzenga babaawo. Ojja kutegeera nti Museveni mwakoppa notisi. Tiwetaaga kumanya nnyo Museveni byakola. Gwe someeri. Ojja bbuuko ga kano nno Museveni nakaka tukola. Okategedde? Genda osome ku history waawo China awo wali isitolaawo. Genda osome ku basajja be bayita basaawo. Tayawukana na Museveni akujjawo ne bw'oba omukoledde ekirungi kitya akutta. Ye kasita amanya nti oyinza ofuuka threat eri kigavumenti kye akujjawo. Genda osome ku musajja gwe bayita Mao Zedong, Chairman Mao. Oyo yatandika revolution eyagatta China. China yali mu bibinja. Era balwana entalo nnyingi. China n'amala n'agigatta. Bwe yamala ogigatta, Mao Zedong yafuuka kizibu. Yafuuka kizibu kirala kya China. Obufuzi bwe yatta abantu miliyoni 8. Omanyi miliyoni 8. Nga oba tugumbula mutugumbuzi. Oyo Mao Zedong. Yaliro kyafu ate nga alinga sayiko. Yali tasenya mannyo. Baamugamba lwaki tosenya mannyo gajja kulwaza. N'abagamba Tiger esenya amannyo. Kyategeeza nti ye Tiger Mao Zedong. Mao Zedong yagamba abantu mu criticizing to improving. Mu criticizing to improving. Mujje mwogere tujja kukoppa notice eggwanga literere. Abantu bonna ne bavaayo wano kikyamu, wano si kirungi, wano kikyamu, wano si kirungi, wano kikyamu. Bonna nga abatunuulidde. China yonna n'abasportinga bonna n'abatta n'abajjawo. Oyo Mao Zedong. Osegedde naye era teri dikiteta yali awangudde bantu. Era naye abantu era bemobilizing era ne bamujjako. We bamala omujjako ne baddako Deng Xiaoping ye yamuddira mu bigere. Be baali bakulidde revolution ey'okujjako Mao Zedong. Osegedde bamala okujjako Deng Xiaoping teyakola nnyo byafaayo biryawo bingi biryawo ne kuddako Jiang Zemin yaddira Deng Xiaoping. Owulira Jiang Zemin ye ndowooza be batandika na bino ebya nuclear. Kutandika nuclear biki ebyo biki n'okutandika okulaba economic okutandika okubuuminga China okukula. Osegedde ne kulyoka kuddako gwe bayita Hu Jintao. Wow, manya ga China. Hu Jintao oyo yabafuga paka mu 2012. Teyafuga bubi oyo omusajja naye.
Otegedde ne kuddako ono aliko ssaawa zino zinpingi otegedde naye eno tubadde tulanda gabulandazi mugende musome ku history waba dictator abazenga babaawo ba Fidel Castro bikodyo kibwe bazenga bakozesa otegera ba Adolf Hitler otegera mugende musome kwabo history waba bangereza abo Romani bichi musome ne ku history wa Roman Catholic mujja kumanya ba dictator ekintu kye basinga okutya information era ekintu kye basinga okukozesa okufuga information bakozesa ba propagandist okukola ki okuziba emitwe gy'abantu owulira yensonga lwaki olaba abasirikale baavu mu Uganda bashaira price be bagavana kati akasente bakasuku owulira be bali mu kasente lwaki nti bano be bamuyamba okwebasa abantu osegede be bayamba dictator okwebasa abantu kubanga abantu baba bazuukuse ne mundu tebasobola kati abantu babakuumira mu busibe nkugambye genda osome ku Kaomangede China ojjalabo Museveni mu kifaananyi ky'omu China yennyini atayawukana genda osome ku ba Napoleon Bonaparte genda osome ku ba Adolf njagala otandika okusoma ku history waba dictator ojja kwekanga nti bano ba Museveni tibalina bye baakoze bali mu kukopa notice naye ate bonna baabi ba dictator ekyo kyoba otegeera respect basebo mudduka muli mukudduza zifamile zammwe ezimaze nga zitukinako wano nga mubba buli kimu kati mwe mutandise okudduka kati abakubi b'omudomo bamwe bano bijja abavuma abantu bonga mubaleka mabega ku Lwokuna luno Museveni agenda atambula atuviire bane tukoye myaka novugidde gwange emyaka 4 tukyalina ka airport kamu nga nako kennyini ennyonyi webeegwe bange eyita mu bikandwa ejje egenda yeeyuya bwe myaka aga tulina ka airport kamu agende Gulu kakozesa agende Fort kakozesa agende Kalamoja kakozesa aka kamu myaka 4 akulembera abantu ka airport kamu kiswala simanyi babadde bagenze mubadde mulowoozo batega bomu igazaawo ekisaawe nga mulowooza na birowooze nga teriiyo mutuyita basiru nyongero bategeeza buli afuluma kati todda tetuddamu kubalaba wano tukowa obubbi bwammwe ekyo tukikubuulira muli mukudduza zifamire nammwe mudduka tumale okutereza eggwanga ate era mukomewo mutusumbue buli afulumye tadda bw'omanya nti odduse nga Museveni agenda omanya olina emisango emabega bulijjo mu abatubba todda kubanga mutugaba mutyambu simanyi wadde balina okuba simanyi mbadde mutebereza okubanga bagenda kutegawo bomu nekisibya ekisaawe nga mutebereza nakitebereza obufamire bwammwe budduka mubbye eggwanga kati muwulya mwagala kubeerako mu mawanga agaakulaakulana ng'eryaffe mulirese mu ddubi buli afuluma todda kubanga ku Lwokunaye Museveni obuyinza tabuliimu tukoye amanyanga gammwe n'okumanyiramanyira abantu oluusi ngenda ne neebuuza nti Museveni yavaawa okubonyaabonya Uganda nenziramu ne neebuuza nti bakitaffe baali balabawa okwesiga Museveni kati era neebuuza nti oweekitiibwa ennyo Justice Simon Byabakama njagala okubuuza gwe bodda mu nnyumba yo mu kitanda kyo ng'omaliriza emirimu gyonna oyambadde nayiti yo ng'ogenda okwebaka n'olowooza ku bibaddewo mu lunaku kikutuula bulungi ku mmeeme eyo nti ddala by'okola obikola ku lwa amazima n'obwenkanya nti obikola ku lwa Uganda ku lwa Katonda n'ensi yo nga bwe walayira Justice Simon Byabakama
singa gwe obadde weesimbyewo ku bwa president nga buli wodda abasirikale bakulemesa okwakisesinga zewandise campaign venues nga bwe bakola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Singa obadde gwe ng'olaba opponenti wo yeegazanyiza buli wamu wayagala okugenda nga n'obukuumi abulina, baba baagala kuyisa bivulu ne babiyisa, naye nga gwe bw'oba oyagala okutambula okugenda okutuuka w'ogenda okutuuka tebakukkiriza. Olina akugamba nti kuba akalulu, bw'omala okukuba akalulu otambula odde ewaka. Singa obadde gwe wandibadde owulira otya? Singa obadde gwe nga toli mu gavumenti, nga tofuna ssente ya muwi wa musolo ey'obwereere, nga tomanyi nangeri ki gye balamuzaamu bintu, nga bonoga nti omanyi ebbeeyi y'omunnyo. Ndi sure Simon Byabakama tomanyi kiro y'omunnyo bagitunda ssente mmeka. Ndi sure tomanyi liita y'amafuta bagitunda ssente mmeka. I'm very sure tomanyi Colgate atandikirwako agulwa ssente mmeka. Era ndi very sure nti tomanyi kiro ya kawunga ya ssente mmeka. Singa obadde gwe nga gwe Munnayuganda nga ssente zirina okutwala mu ddwaliro okujjanjabibwa, oyina kusooka kutunda nkoko yo oba kusala ku kibanja kyo ogende bakukebere ekikuluma, sirowooza nti nno wandibadde osanyukira omuteesiteeso w'akakiiko ali ku ntikko byakola mu kaseera kano. Simon Byabakama, simanyi oba olina omukyala, simanyi oba olina abaana, simanyi oba olina ab'eŋŋanda zo, era simanyi oba nga ddala oli mumativu nti by'okola obikola ku lwa Katonda n'ensi yo. Simon Byabakama, Yoweri Kaguta Museveni yadde ye yakulonda, naye ate si yagenda okusembayo okubeera pulezidenti wa Uganda. Era bangi abafudde nga tebafudde masasi ga Museveni naye nga nabo bafudde. Eggwanga Uganda gy'olitwala oyinza okuba nga tofaayo where we are heading, naye kukakasa nti buli musaayi gw'omwana ogutomokera mu kaseera k'ebyokulonda gugenda ku famire yo, kuggwe, abaana bo n'abazzukulu bo. Abafudde, abagenda okufa, eggwanga gy'olitwala nga bakugamba nti gwe kola ky'oteekeddwa okukola, ebirala obitulekere, bigenda kukubalirwako n'abaana bo n'abazzukulu bo. Nkukakasa tolibeera mirembe. Okuva olwaleero okutuusa lw'olisiibula ensi tolibeera na mirembe. Ensi zigenda kuggalawo enzigi zaazo nga zigamba nti ddayo mu nsi gye wadibaga. Nkukakasa ebyo byonna by'okola okuggyako bannayuganda eddembe lyabwe okwerondera abantu be baagala nga okakibwa obanga okikola olw'obusente bwe bajja babavujjirira, ensi Uganda egenda kukaabirira, ekaabirira abaana bo, ekaabirira abazzukulu bo. Oyinza okugamba nti ebikolimo tebitta kamunye, naye abaffe wali ogoberedde kamunye eyo egenda etwala obukoko bw'enkoko oba obwana bw'enkoko gyekomekkereza. Nkugamba ekintu kiri kimu, ku mulundi guno gwokka akalulu ka 2026 nga 15 omwezi oguno gwennyini gwe tulimu, si ke kalulu ka bulijjo. Nkukakasa abaana bamalirivu okuwaayo omusaayi gwabwe olw'ensonga nti nno tukimanyi bulungi nnyo nti tewali muntu asobola kufuna buyinza ng'abujja mu kapapula kokka, wabula wateekwa okubaawo ensi 5. Omusaayi gw'abaana bonna abafudde n'abagenda okufa kugenda kubalibwako, kuba tugenda mu protestive vote, tunoonya akalulu, tugenda kuba akalulu, tukuuma akalulu, tugoberera akalulu. Bwe bakwata mu kalulu kaffe tugenda kalwanirira ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Nze mutano wa Mbega Aloysius Matoofu Jr. and I say all this for God and my country. Mubeeko bye muyigira ku ebyo ebibaddewo. Kama kuwa mukisa. God bless you.